kati. Haleluya, haleluya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amanya n'eddoboozi nate yenze Pastor Martin Timothy Lubega owa Theios Divinus Outer Church Temukivu, Kampala, Uganda. Nebaza Mukama nate atuleese olwaleero olunaku lwakuna okubeera nga tujaganya nate service yaffe eno oba giyite tucelebratinga service yaffe eno olwokuna n'okubeera nga tufellowshippinga olw'ekisa kya Katonda. Njagala okwebaza Mukama olw'olunaku olwajjo zabadde nga 9 Okitoba nga tujaganya nate independence yaffe wano mu ggwanga Uganda, era njozaayoza bannayuganda mwenna Mukama yeebale kubeera nga abakuumira mu mbeera ey'okubeera nga mujaganya independence yammwe mu ggwanga lyammwe oba mu ggwanga lyattu Uganda. Tusaba Mukama nti n'abakulembeze batuwadde beeyongere okubeera ab'ensa ate era beeyongere okubeera nga balumirirwa abantu bonna mu biti bye balimu olw'ekisa kya Katonda. So n'olw'ensonga eyo twebaza Mukama nate atuleese mu service eno olwali lunaku lwakuna ng'era bwe nkutegeezezza. Nsooka n'okwetonda muludde okuwuliza ku ddoboozi lyange olunaku oluyitibwa olwokuna olw'ensonga ezitali zimu mu ngeri emu oba endala, naye Katonda nga bw'ali omulamu atubeezaawo era byonna atusobozesa. Tubadde tukwatagana guno na guli nga giyina engeri emirimu egyo gituwambyemu oba gimpambyemu naddala emirimu egy'ensonga ey'obwakabaka bwa Katonda. Naye nebaza Mukama kubanga service ekitemu zigenda mu maaso ate era nawuliddeko kaawo nti Musumba Agnes ng'ampa ripooti nti ne mu njiri gye baabaddemu ku kitundu ekyo ekipya kye twakasengamu nti enjiri bantu wali abalokose era bwe batyo ne babeera nga basuubiza okuba nga bajja n'okwegatta ku kkanisa yaffe okubeera nga beeyongera okuwulira ekigambo kya Katonda mu kutwaliza awamu nti omulimu gw'enjiri tugukola era tubuulira enjiri, wabula enjiri nga nnyo wakyaliyo bannaffe oluusi abanyambako ne bankiikirirako ku njiri y'okgenda ddo to ddo oba street naye nga nayo ngisobola, naye ate Mukama alina eddaala ly'enjiri ate lyantaddemu eritaŋŋanya kubeera nga nfunawo obudde ate obubeeyungako, naye nga mwenna abakola omulimu ogwo tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ate era yeebale kubasobozesa okubeera nga mugenda ne mubunyisa ekigambo kya Katonda era nga mukulembeddwamu Musumba Agnes awo okulaba nga mutambuza ensonga eyo ey'enjiri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abakuma ekyoto ky'essaala buli lwakubiri ku kyaki awo ekitemu mu Kivu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama ayongere okubasitula mu ngeri emu oba endala. So naye ebyenjiri nange bikyantwala kubanga gwe mulimu omukulu Mukama gwe yampitira, tho nange ayina ate engeri oba n'emitendera egy'enjawulo gy'antumamu okugibuuliramu. Era njagala okutegeeza ab'ekkanisa nti mu nnaku z'omwezi nga 19 ngenda kubeera liira tulinayo enjiri gye tugenda okubuulira erira, wabula ne service enkulu ennyo egenda okubeeramu okwawula Reverend oba ne Bishop ow'ekkanisa ey'erira nga ffe aba Upper City Covenant Churches mu area ey'endala, kubanga gwammanyi nga Pastor wa Theios Divinus Outer Church oyinza okuba atera tokimanyi nti ndi mukadde mu kkanisa eziyitibwa eza Upper City, ate era mu kutwaliza awamu nina okubeerayo eyo erira mu kubeera nga tutuuza omulabirizi wa Upper City Churches eside zeeyo erira. So n'olw'ensonga eyo nja kuba siriiwo, ate era mukolo kugenda kubeerako okwawula abaweereza ab'enjawulo mulira. Nabadde mpuliddeko nga balina enteekateeka eziyita abagenyi abakulu. Nawuliddeko awo nti Dr. Amungo asuubira okuba nga ajja kubeerawo ng'omugenyi omukulu owa Ministry of Health, naye nga kigagwa n'abatasobodde ajja kuweerezaayo omubaka anamukiikirira. So mu kutwaliza awamu tugenda beera ku mukolo ogwo
ate era gwe mukolo gwe nina okubaako nga nyambadde ekitiibwa eky'obwa Reverend kubanga Mukama nakyo yakinteekako. So n'olw'ensonga eyo nzikiriza Mukama tajja kunsobozesa okusobola okugendera mu kyambalo ky'ekitiibwa ekyo ng'okwagala kwe bwe kunaaba kuli bw'anaaba akinsobozesezza okukifuna amangu ekyambalo ekyo. So n'olw'ensonga eyo naye nga mu kutwaliza awamu twebaza Mukama ku lwa buli kimu. Olwaleero luno nzize okugabanako naawe ekigambo kya Katonda. Nebaza Mukama in fact abaana baffe nga brother Reverend batandika ebigezo ku lunaku olwa Monday success card abazirina musobola okuzimpa ne tulaba ate nate bwe zisobola okutambula ne zibeera nga zimutuukako kubanga ku Monday batandika ebigezo byabwe ebya senior 4 era n'abaana bonna bagenda okutuula ebigezo byammwe bagenda okutuula ebya P7 n'abagenda okutuula ebya senior 4 wamu n'ebya senior 6 mu mwaka mwenna tukkiriza nti Omwoyo Omutukuvu ali wamu nammwe kubasobozesa okumalako ne challenges. Abamu abalina challenges za school fees ng'ebigezo mugenda bituula wabula nga abasomesa babeetayirirako nga n'emirembe gibaweddeko naye nga nammwe si kwagala kwammwe okubeera nga temulina fees abanga bazadde bammwe tebasobodde kuzifuna mu budde, naye kisa kya Mukama leka kibanyweze kibamaze kati kibayamba oconcentratinga wakati mu bigezo byammwe musobole okumalako obulungi olw'ekisa kya Katonda. Ngenda kutandikira ddala wennyini wenakoma sigenda kulwawo mu nsonga eno. Twakoma kabonero kaali kakuna twakoma ku twakoma kagombe kaali kakuna naye olwaleero ngenda kutandikirawo straight ku kagombe akokutaano. Nga bwe nabagamba nti tuwulira enjiri eno nga twagala okubeera nga tusima ebuziba waayo okutegeera biki bigenda okubeerawo mu biro eby'oluvannyuma. Kale no muganda nga mpuliriza gwe yawuliriza 7 seals oba enjiri ey'obubonero 7 eryo nno amasomo twagamaliriza naye olwaleero tuli ku masomo gano era aga obugombe 7 naye ku bugombe 7 twakasomako buna era nga olwaleero ngenda kubeera nga nsimbulira wano okuva ku bugombe buno okuva ku bugombe buli bwonna bwe twamala okusomako obuna. Olwaleero ngenda kubeera nga ntandika n'akagombe akokutaano. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bw'ogenda mu njiri mu kitabo kya Revelation, ogenda mu kitabo eky'obunnabbi eky'okubikkulirwa, ekitabo ekikomererayo mu Bayibuli ekiyitibwa Revelation, ogenda kubeera nga okibikkulako mu ssuula ey'omwenda. Ogenda kukibikkulako mu ssuula ey'omwenda. Tusome anti okuva ku linnya olusooka paka ku lw'11. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nga bwe tubikkula essuula eyo n'olunyiriri olwo balamusizaako mwenna abooluganda abali wano e Uganda n'abooluganda mwenna abali e Saudi Arabia, abooluganda abali e Bungereza awo. Namusizaako mukyala Lizi bambi Mukama yakakuyisa mu operation yawo naye twebaza Mukama nti ebadde successful operation yo. Mukama mwesigwa era nzikiriza nti akuwonyeza ddala ebiwundu byo byonna era akwongerera ddala obulamu. Nebaza Mukama nate abasobozesezza okubeera nga abawanguzisa n'obweraliikirivu mwenna abamubaddeko. Nsuubira okuba abo abamubaddeko awo Jjajja Dina, Jjajja Florence, so wamu awo ne Sister Maggie ababadde ku Sister Elizabeth awo England. Naye nzikiriza Mukama timwesigwa yalina obulamu bwaffe mu ngalo nga tannaba kuganya nti butugibweko teri kiyinza kubutujjako naddala nga twekwese mu ssaala. N'omubi Sitaani Bayibuli nga bwegamba nti yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, abeera tasobola kubba na kutta bulamu bwamukkiriza. Oyo yeesize Katonda wakati mu kaseera k'akazigizigi n'obudde bwonna. So n'olw'ensonga eyo
ekitiibwa kya Mukama yeebale kuwa bulamu ayongere okubeera nga akuwanguzisa byonna. Nga bwe tweyongerayo mu kitabo kya Revelation kiyite ekyokubikkulirwa essuula ey'omwenda olunyiriri olusooka paka ku 11 wano we ngenda okutandikira. Bayibuli ega nti malayika ow'okutaano n'afuuwa ne ndaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu ng'egwa ku nsi, n'aweebwa ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma, n'asumulula obunnya obutakoma, n'omukka ne guva mu bunnya ne gulinnya ng'omukka gw'enkoomi ennene, n'enjuba n'ebbanga ne lizikizibwa olw'omukka ogw'obunnya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olunyiriri olwokusatu luga nti ne mu mukka ne muva enzige, ku nsi ne ziweebwa obuyinza ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina obuyinza. Olunyiriri olwokuna luga nti ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi newankubadde ekintu kyonna ekibisi newankubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. Olunyiriri olwokutaano ne lugamba nti ne ziweebwa obutabatta wabula okubalumira emyezi 5, n'okuluma kwazo kwalinga okuluma kw'enjaba ey'obusagwa bweruma omuntu. Olunyiriri olw'omukaaga luga nti ne mu nnaku ezo abantu balinoonya okufa so tebali kulaba n'akatono, era balyegomba okufa, era okufa nga kubadduka. Olunyiriri olw'omusanvu lugamba n'ebifaananyi by'enzige byafaanana ng'embalaasi eziteekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo ng'engule ezifaanana nga zaabu, n'amaaso gaazo nga amaaso g'abantu. Olunyiriri olw'omunaana lugamba era zaalina enviiri ng'enviiri z'abakazi, n'amannyo gaazo gaalinga ng'ag'empologoma. Olunyiriri olw'omwenda lugamba nti era zaalina ebizibaawo ng'ebizibaawo eby'ekyuma, n'eddoboozi ly'ebiwawaatiro byazo ng'eddoboozi ly'amagaali ery'embalaasi ennyingi nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. Olunyiriri olw'10 ne lugamba era zirina emikira egifaanana nga enjaba ez'obusagwa, n'emimwa, ne mu mikira gyazo mulimu obuyinza bwazo okulumira abantu emyezi 5. Olw'11 ne lugamba zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma, erinnya mu Lwebbulaniya Abadoni, ne mu Luyonaani alina erinnya Apoliyaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bwe twetegereza obugombe buno omusanvu nga bwe tumaze okusoma ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Revelation chapter 9 verse 1 to 11, okubikkulirwa essuula ey'omwenda olunyiriri olusooka paka ku lw'11. Bwe twetegereza muganda wange ampuliriza, twekkaanyiza muganda wange ampuliriza, ebyawandiikibwa nga bitulaga ekimu ku kigenda okubeerawo nga enkomerero tennaba kubeerawo. Bantu ba Mukama, tubuulira enjiri eno. Abamu ku mmwe ne mulowooza nti tumala googera, naye amazima gali nti enjiri ge maanyi ga Katonda Bayibuli nga bw'eyogera, era ejjudde ekisa n'okumanya okw'ebyama bya Katonda. Naddala Bible studies nga zino abalokole abasinga temwagala kuzeewa era temwagala kuziwuliriza. Olwo nno otobeera mulokole akula mu mwoyo bw'oba nga tosoma tolya kigambo kya Katonda. Muganda nga mpuliriza, njagadde nkutegeeze nti bino by'owulira byembuulirako olwaleero si firimu era si nfumo, wabula byawandiikibwa bitulambika nti biribeerawo era biribaawo. Gwe nno awakanya amaanyi g'ebyawandiikibwa by'ekigambo kya Katonda
wandibadde osooka n'obeera nga onoonyereza oba ebyawandiikibwa birina ebintu bye byali byogeddeko ne bibeerawo. Amazima gali nti ekitabo kya nnabbi Isaaya kitulambika okujja kw'omulokozi, era ne kaakano we twogerera ekyo kyafuuka byafaayo. Yesu yajja dda omulundi gwe ogwasooka ku nsi. Ekitabo kye kimu ekya nnabbi Isaaya kitulambika ku kuzaalibwa kw'omulokozi ono ng'alizaalibwa omukazi atamanyi musajja, amakulu gaakyo ateebakangako na musajja, era mu kutwaliza awamu bwe kityo bwe kyali ku Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tonnaba kuwakanya nnyo, kikulu nnyo weetegereze nti ekitabo ekiyitibwa Bayibuli kye kitabo kyokka ekikulambika ku kutondebwa kw'omuntu. Anti ne bakagezi munnyo b'ensi eno, bayite abafilosofa ab'ensi eno, bayite bannasayansi ab'ensi eno, ab'amagezi ag'ensi eno ge twandiyise gnostic knowledge mu lulimi olufuutufuutu olwa Greek, tukiraba nti amagezi aga sense knowledge nago tegasobola kunnyonnyola omuntu yavaawa, wabula amagezi g'ensi nga bwe gali amakulu pya nga bw'omanyi, abaprofessors abasinga obungi bajja kugamba nti omuntu yava mu nkima. Kale nno ekyo muyinza okikaayanirako ebbanga ng'era takubuulidde, takkakasizza bulungi omuntu ava atya mu nkima. Anti ekibuuzo bw'okyongerayo n'omubuuza nti ate enkima yava mu ki, olwo nno mujja kubeera nga muli mu kulanda, ebintu bibeere namulanda ng'amabeere g'embwa gennyini, anti gabeera gasimbye layini giyite foreign. Muganda wange ampuliriza, wano wenjagalira okutegeeza nti ekitabo ekitukuvu ekiyitibwa Bayibuli kye kitabo kyokka ekikunnyonnyola obuvo n'obuddo bw'omuntu. Kale no Bayibuli giyite entakamizi oba etakalira, bw'ebeera esobola okunnyonnyola wa omuntu gye yava, ekitegeeza emanyina wa omuntu gy'agenda. Kale no muganda nga mpuliriza, bwe twetegereza ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyogera ku bintu ebizze bibeerawo mu nsi muno ate n'ebiribaawo. Bayibuli kitabo kya bunnabbi obw'ebyo ebintu ebyayita, ebiriwo n'ebiribaawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bayibuli ekunnyonnyola ti ebiro eby'oluvannyuma gye biri, enkomerero gyeri, wabula ng'enkomerero tennaba kubeera ng'etuuka. Bayibuli ekunnyonnyola bulungi nnyo biki ebiteekeddwa okusooka okugikulembera, bigitemera ekkubo eryoke ebeewo. Mu bimu ku biino gitemera ekkubo enkomerero eryoke ebeewo, bulijjo ntera okubategeeza nti twalokoka tukugenda mu ggulu. Gw'abadde yeerabira nga wakyama olw'enjiri y'ensi y'ennaku eno oba y'ennaku zino, ennaku zino ensi eyina enjiri yaayo etakyasongerako bantu ku kintu kiyitibwa ggulu. Njagala nkutegeeze n'enjiri eyo gye muwulira ekyasinze okubuulirwa mu mulembe gwammwe guno oba mulembe gwaffe guno gwe tulimu, muganda wange ampuliriza, enjiri eyo nayo Bayibuli egitulabulako. Anti guno omulembe abantu bawulira njiri ey'ebyo bye baagala okuwulira byokka, anti okulaakulana kitwale kitoole, era ogenda mu maaso, era owangula kino era owangula kiri. Tewaliwo kulimba n'akamu. Amazima gali nti Katonda waffe akuwanguza entalo zonna, wabula ate era amazima gali nti Kristo enjiri ye ejjudde ebinnonogo bingi nnyo. Di omuntu lwafuka cult preacher, di omuntu lwafuka omubuulizi ow'obulimba. Singa omuntu avaayo n'atandika okubuulira enjiri nga erina kyekubiira, nga yeesigamye ku nsonga emu yokka, newankubadde ensonga gy'ayogerako ntuufu mu Bayibuli mweri, wabula bwe yeesigama ku kantu kamu, ofuuka cult preacher oba omubuulizi w'obulimba. Ekigambo kya Katonda kirimu kye tuyita diet. Olaba ne mu nsi eya bulijjo wawo kye bayita balanced diet. Balanced diet mu nsi eya bulijjo, omuntu olina okulya kanyeebwa, n'olya kajanjaalo, n'olya ku kamukene, n'olya ku nnyama, n'olya ku bugga, n'olya ku ttimpa, bw'otyo n'olya ku vegetables byonna. Kati muganda wange ampuliriza, olina obalansinga diet ng'olya ne mu nsi ey'omwoyo, si mu ya mubiri yokka. Tuli mu mulembe guno ng'abalokole abamu okubalansinga diet nga balya mu nsi ey'omwoyo, amanya nti eri ekkanisa yo
babuulira kintu kimu, babuulira bwenzi. N'amanya nti ate eri ekkanisa yo babuulira ekintu eki, babuulira ssente na nkulaakulana. N'amanya nti ate eri ekkanisa babuulira ekintu eki, babuulira kugenda mu ggulu na nkomerero. Naye amazima gali nti ekkanisa ya Kristo Yesu etambulira ku kye tuyita balanced diet. Enjiri teyeetoololera ku kintu kimu, enjiri erimu ebinonoggo bingi. Kale no n'olw'ensonga eyo twebaza Mukama tuwano mu Theios Divinus Outer Church tulina ebinonoggo ebyo byonna tubuulira nga tubiwataawatanya eruuyi n'eruuyi. Bw'oba otufollowinga mu Sunday services zaffe ojja kusanga nti zibeera n'ebinonoggo eby'enjawulo, obubaka obw'enjawulo, anti ng'Omwoyo Omutukuvu bw'aba aleese tetwesiba ku kintu kimu. Muganda nga mpuliriza, njagala weetegereze ne mulembe gwe tulimu. Enjiri nnyingi zibuuliddwa mu ngeri ez'enjawulo, wabula ate enjiri ya Kristo erambika. Mu Bible study eno nazze kubuulira ku kagombe ak'okutaano, anti obugombe buli 7 era ebimu ku bintu ebirina okubaawo mu biro eby'enkomerero nga tennaba kutuuka, anti nzize nga nkusomesa ti ebimu ku birina okugikulembera ekitunuuliddwa era ekirindiddwa essaawa eno nga buli liiso lya mulokole na buli mukkiriza nga litunudde lirindirira kwe kulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'akimye ekkanisa ye. Kale nno gwe tubuulira enjiri olwaleero tofaanaganako ng'ab'omulembe gwa Nuuwa. Nuuwa be yagambanga nti mwesogga ekyombo naye nga tebaagala kukyesogga. Essaawa bwe yajja nannyini kyombo bwe yakyeggalira nga ye Katonda yatonda eggulu n'ensi, baalaajanira Nuuwa naye nga naye ne bwe yandyagadde okukiggula nga takyakirinako buyinza. Obulokozi kye kyombo kya leero. Tubabuulira enjiri ey'obulokozi musobole okuyingira mu Kristo nanti kye kyombo. Naye obudde bwe bunaatuuka akaggi ne kaggalawo, Kristo n'alabika okukwakulibwa ne kujja, wajja kuba tewakyali kulanga kulala wabula eri abanaasigala ku nsi okusisinkana ebintu bino oba ebibonerezo bino oba okulamula kuno okwa Katonda okujja okugenda mu maaso. Muganda nga mpuliriza, Yesu Kristo teyajja kubuulira ddiini, yajja kubuulira bulokozi, era obulokozi si ddiini. Abantu abamu bamanyi okugamba anti nze ndi wa ddiini bweti, anti nze ndi wa ddiini bweti, era ndi wa ddiini bweti. Omuwaka gye nnyinza okuwa eri emu, buli ddiini gye weesunga ne gye weewaaniramu erina omuntu eyagitandika. Genda weebuuze, bw'eba yatandikibwa muntu, ddala Mukama yajja kutandika ddiini oba yaleeta buleesi bulokozi? Kyenva nkutegeeza nti obulokole si ddiini wabula kukkiriza mu Katonda kw'obeera nakwo nga bwe yatonda omuntu okumusinza n'okumukkiriza. Wabula bw'oba onoosinza Katonda togenda musinziza mu kisinde ekyatandikibwawo omuntu era ekyagunjibwawo omuntu n'akiwa n'engeri ye gy'ayagala tuyitiremu okusinza Katonda. Kati muganda nga mpuliriza, Katonda bw'oba wamusinza, Bayibuli ekulambika butya bw'oteekeddwa okumusinza? Bw'oba wakulokoka, Bayibuli ekulambika butya bw'oteekeddwa okulokoka? Togenda kulokoka ng'oyita mu mitendera gy'eddiini, wabula ogenda kulokoka ng'oyita mu mitendera gya Bayibuli. Bayibuli n'eddiini bintu bibiri bya njawulo. Eddiini yeeyambisa Bayibuli, wabula Bayibuli eri omukkiriza, omukkiriza akozesebwa Bayibuli. Munnaddiini yeeyambisa Bayibuli otuukiriza ebiruubirirwa bye, wabula Bayibuli yeekozesa omukkiriza oyo ayeewadde Katonda. Okwewa Katonda kyenkanankana n'okwewa ekigambo kye. In fact okwewa Katonda kyenkanankana n'okwewa Bayibuli kuba kye kigambo kye. Mu lugendo lw'obulokozi bwe tulimu ku nsi kuno, bw'oba oli mulokole bwa ddiini gwagala ndi munnaddiini omulokole, ddala nkutegeeze nti eddiini terokola. Kuba eddiini egunjibwawo abantu ne bakabaka b'ensi ne bateekamu okulambika okwabwe n'emitendera egyabwe mu bintu eby'enjawulo. Bayibuli beeyambisa neeyambise olw'ensonga nti bamanyi nti kye kitabo ekikkirizibwa ennyo omuntu ku nsi, omusiraamu gwayita omwana Adamu. Muganda nga mpuliriza, teri ddiini etaatandikibwawo muntu okuggyako obulokole bwokka bwe bwatandikibwawo Katonda.
anti Katonda yayagala atulokola atutaase atuwonye emiwunyo n'emitawaana gy'ensi eno wamu n'omuliro ogutazikira ogwo ogulindiridde bonna abatakkiriza Katonda okutandikira ku Sitaani n'emizimu gye. Muganda wange ampuliriza, awo wennyini nga nkya kunnyonnyola ekigambo kya Katonda kino kyenvudde nzija nkulambike okusinziira Bayibuli nga bwetulaga ku ebyo biki ebigenda okubaawo ng'enkomerero tennaba kutuuka. Bwe twogera ku nkomerero manya nti bwe waba waliwo entandikwa mu buli kimu ku nsi kuno manya waliyo n'enkomerero. Gwe nawakanya enkomerero n'obutondeka bukulage nti waliyo enkomerero. Bw'osimba omuti olwo guba gutandise era ogutandiseewo, naye mu myaka egimu ne mu biseera ebitali bigere oba ebigere eby'enjawulo era ojja kukisanga nti omuti ogwo oluusi gulitemebwawo ne gugibwawo. Ekintu kye kimu n'ebisolo bye tulina nabyo birina entandikwa n'enkomerero. Mubiraba we bizaalaŋŋanamu era ne mumaliriza ng'oluusi ebisolo ebyo mwe mubyeriiridde ne mubirya ne mubimalawo. Muganda nga mpuliriza kyenjala okutegeeza nti ebisolo ebimu nga bw'obiraba nabyo nti bizaala era abaana baabyo ne mubalya ne mubatunda oba ne baliibwa ebisolo ebirala ne battibwa, era bwe kityo mu ngeri y'emu n'omuntu ku nsi alina entandikwa n'enkomerero. Enkomerero kintu kigazi, kiri primarily understandable mu kufa. Omuntu enkomerero yeesooka, mutendera gw'enkomerero ogusooka kwe kufa. Ti omuntu nga bw'azaalibwa ne basanyuka abazadde, omuntu wajja ku nsi wabaawo essanyu ery'enjawulo ng'omwana azaaliddwa. Va ku bano abagwagwa b'ennaku zino ababazaala ne babasuula mu kaabuyonjo. Naye muganda wange njala okukutegeeza ti omwana bw'azaalibwa mu bantu abategeevu wabaawo essanyu olw'ekyo ekizze ekirabo kya Katonda kyaleese ne kyawadde abantu be. Naye mu ngeri y'emu omwana oyo singa amala n'afa, ate era omuntu oyo basinga abeera mwana n'akula n'afuuka musajja mukulu oba mukazi mukulu, era bw'amala n'afa ate era mwattu bwe kityo kye kimu ti enkomerero ye ebeera ya nnyiike, oba wabaawo okukaaba, wabaawo amaziga n'okkuba ebiwoobe olw'omuntu aba avudde ku maaso. Awo nno siikuluiseeyo muganda nga mpuliriza, kyenva njagala okutegeeza nti nno waliwo entandikwa n'enkomerero. Kale no ne mu nsi ey'omwoyo ng'oggyeko enkomerero y'omuntu ku nsi ey'omubiri, Bayibuli ate tulaga nti waliyo ekiyitibwa enkomerero eya ddala egenda okuzingazingako ensi yonna wamu n'emisango gya Katonda oba n'emisango abantu gye balina eri Katonda agibalamule era bawoze era bakole batya, basalirwe, bateekebwe buli omu gy'ajja era gy'agwana. Nga kwogasa abalamu n'abafu abalibeerawo mu biseera ebyo, Bayibuli eraga nti bonna baliyitibwa mu maaso ge ne balyoka batandika okuwoza. Kyokka no muganda nga mpuliriza, enkomerero yennyini eyo ey'okubawozesa nga tennatuuka, waliwo ebirina okubaawo eryoka ebeewo. Ku bino nno wammanga ebiteekeddwa okubaawo bwe nakutegeereza ku bubonero omusanvu obugenda okubembulwa, anti Mukama Katonda agenda kulamula ensi eno okuyita mu mitendera egyo. Omutendera gw'obubonero omusanvu bwe gunaggwa agenda kugiramula ensi ate ng'ayita mutendera gw'obugombe omusanvu. Sikulwiseeyo mu bugombe omusanvu buno twakeetegerezaako obugombe 4 bwokka. Lwaleero nzize okubuulira akagombe ak'okutaano nga bwe tukasomyeko mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula yiye ebadde ya 9 olunyiriri olubereberye paka ku 11. Kanziremu nkusomere gwe abadde takiwadde mwoyo, abadde takiwadde mutima, abadde tokiwadde birowoozo. Tusome nga twekenneenya nga twetegereza. Bayibuli egamba nti malayika ow'okutaano n'afuuwa. Kino kikyafuuwa? Afuuwa kagombe. Bayibuli egamba nti n'afuuwa, ne ndaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu ng'egwa ku nsi, n'aweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma. Olunyiriri olwokubiri lugamba nti n'asumulula obunnya obutakoma, n'omukka ne guva mu bunnya ne gulinnya ng'omukka gw'enkoomi ennene. N'enjuba
n'ebbanga ne bizikizibwa olw'omukka ogw'omu bunnya. Olunya olwokusatu lweyongedde ne lutunyonnyola nti ne mu mukka ne muva enzige ku nsi, ne mu mukka ne muva enzige ku nsi, ne ziweebwa obuyinza ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina obuyinza. Olunyonyi olwokuna lugamba nti ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi newankubadde ekintu kyonna ekibisi newankubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. Olunyonyi olwokutaano lugamba ne ziweebwa obutabatta wabula okubalumira emyezi 5, n'okuluma kwazo kwali ng'okuluma kw'enjaba ez'obusagwa bweruma omuntu. Enjaba ey'obusagwa bweruma omuntu. Olunyonyi olw'omukaaga lugamba nti ne mu nnaku ezo abantu balinoonya okufa so tebali kulaba n'akatono, era balyegomba okufa, era okufa nga kubadduka. Olunyonyi olw'omusanvu lunyongera ne lunnyonnyola nti n'ebifaananyi by'enzige byafaanana ng'embalaasi eziteekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo ng'engule ezifaanana nga zaabu, n'amaaso gaazo ng'amaaso g'abantu. Era olunyonyi olw'omunaana lwongera ne lukulambululira nti era zaalina enviiri ng'enviiri z'abakazi, n'amannyo gaazo gaalinganga ga mpologoma. Olunyonyi olw'omwenda ne lutulambika ne lugamba nti era zaalina ebizibaawo ng'ebizibaawo eby'ekyuma, n'eddoboozi ly'ebiwawaatiro byazo ng'eddoboozi ly'amagaali ery'embalaasi ennyingi nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. Olunyonyi olw'ekkumi ne lunnyonnyola ne lugamba nti era zirina emikira egifaanananga enjaba ez'obusagwa, n'emimwa ne mu mikira gyazo mulimu obuyinza bwazo okulumira abantu emyezi 5. Olunyonyi olw'ekkumi n'olumu lulambika nti zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma, erinnya mu Lwebbulaniya Abadoni, ne mu Luyonaani alina erinnya Apoliyaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Akagombe kano akokutaano ekisookera ddala Fifth Trumpet eno ereeta ekintu ekisooka eky'ebiwoobe ebisooka, ekyewuunyisa ekisooka, ekitiisa ennyo era ekiyitibwa demonic locusts, enzige ez'emizimu ezo ezaalumba era ezaatumibwa okutulugunya abantu abo bokka abataalina kabonero ka Katonda. Olunaku lumu nabagamba nti oba olunaku lumu nabasomesaako kabonero ka Katonda. Munjukira we nali nsomesa ku 666 ku 666 oba kabonero k'ensolo, awe nabasomeseza ne ku kabonero ka Katonda. Ngera ne Mukama bwe yagamba Abayisirayiri nti abataddeko akabonero. N'olw'ensonga eyo muganda nga mpuliriza, akabonero ka Katonda ka mwoyo tekalabika. Omwoyo mutukuvu gwe nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wo, omwoyo mutukuvu akuteekako siiru giyite akabonero ak'obwa Katonda. Kano ke kabonero akayitibwa omwoyo mutukuvu. Amakulu gaakyo demonic locusts zino zigenda kunoonya buli atalina mwoyo mutukuvu, zigenda kunoonya buli oyo ataliiko siiru ya Katonda eraga nti yakkiriza, eraga nti yalokoka. Siiru eno esiiru ya mwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu ajja bassaako kasiiru kano ka mwoyo kalinganga kawoowo akalaga omwoyo wa Katonda, akalaga nti ono wa Katonda, ono abelonginga to God, abelonginga to Christ, yanaaziddwa n'omusaayi gwa Yesu. Muganda wange ampuliriza, ekigenda okubeerawo kyekyo, buli ataabeere nga yakkiriza Kristo Yesu, ekigenda omubeerako nti demonic locusts zino zigenda kujja zimutulugunye. Naye lwaki olinda okulokokera mu tribulation? Lwaki tolokoka kati? Ye watya nga tootuukeyo? Muganda wange ampuliriza,
oyinza olowooza nti okufa kunaaba kukutolosezza bino byonna, naye njagala nkutegeeze nti mu biseera ebyo newankubadde abalibeerawo abalamu be bajja oyita mu kuno okubonaabona, wala n'omufu atafiiridde mu Kristo Yesu eri mu geyeena gy'atuukira byonna abeera mu kubonaabona okuva lunaku lwafudde paka olunaku lwaliyimirira mu maaso g'entebe ya Katonda. Muganda nga mpuliriza wano wenkugirayo kino ekyama ekya Bayibuli nga bwekulambuludde nti ekisookera ddala, the plague begins with a star falling from heaven, nti ekigenge kino kitandika n'emunyeenye egwa okuva mu ggulu, era this star eri most likely okubeera fallen angel oba okubeera malayika oyo eyagwa okuva mu ggulu. Kankuddemu kusomere weetegereze. Bw'obeera weetegereza bulungi nnyo olunyiriri luno olwokuna, Bayibuli egamba nti ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi newankubadde ekintu kyonna ekibisi newankubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. Naye nga tetunnatuuka awo, Bayibuli erina ate kyetulambika ennyo. Mu lunyiriri olwokusatu lugamba nti ne mu mukka ne muva enzige ku nsi ne ziweebwa obuyinza ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina obuyinza. Muganda nga mpuliriza, tulaba enzige zino eno byonna bitandika n'emunyeenye egwa okuva mu ggulu. Bw'oba ovudde ku lunyiriri olusooka mu Revelation chapter 9, era olunyiriri olusooka lukugamba ne lugamba nti malayika ow'okutaano n'afuuwa, naye ndaba emunyeenye ng'eva mu ggulu ng'egwa ku nsi, n'aweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'aweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma, n'asumulula obunnya obutakoma, n'omukka ne guva mu bunnya ne gulinnya ng'omukka gw'enkoomi ennene, n'enjuba n'ebbanga ne bizikizibwa olw'omukka ogw'omu bunnya. Ne mu mukka ne muva enzige, owulira bulungi nnyo, ne mu mukka ne muva enzige ku nsi ne ziweebwa obuyinza ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina obuyinza, ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi newankubadde ekintu kyonna ekibisi newankubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe, ne ziweebwa obutabatta wabula okubalumira emyezi 5, n'okuluma kwazo kwalinga okuluma kw'enjaba ey'obusagwa bweruma omuntu. Ne mu nnaku ezo abantu balinoonya okufa so tebali kulaba n'akatono, era balyegomba okufa, era okufa nga kubadduka. Era olw'omusanvu tugaa nti n'ebifaananyi by'enzige byafaanana ng'embalaasi eziteekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo ng'engule ezifaanana nga zaabu, n'amaaso gaazo ng'amaaso g'abantu, era zaalina enviiri ng'enviiri z'abakazi, n'amannyo gaazo gaali ng'ag'empologoma. Olw'omwenda lugamba nti era zaalina ebizibaawo ng'ebizibaawo eby'ekyuma, n'eddoboozi ly'ebiwawaatiro byazo ng'eddoboozi ly'amagaali ery'embalaasi ennyingi, nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. Olw'olunyiriri olw'ekkumi lugamba nti era zirina emikira egifaanana ng'enjaba ez'obusagwa, n'emimwa, ne mu mikira gyazo mulimu obuyinza bwazo okulumira abantu emyezi 5. Era olw'ekkumi n'olumu nti zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma, erinnya mu Lwebbulaniya Abaddon, ne mu Luyonaani alina erinnya Apoliyon. Apoliyan. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Ndowooza wetegereza bulungi nnyo, kati awo siddamu somawo, manye otegeddewo. So bwe twetegereza bulungi nnyo, byonna bitandika ne malayika oluvannyuma lw'okufuuwa ekkondeere. Bwe twetegereza oluvannyuma lw'okufuuwa ekkondeere, malayika afuuye akagombe kano, emunyeenye n'egwa ng'eva mu ggulu, n'egwa ku nsi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kino kikulaga emunyeenye n'ekiikirira malayika,
ekiikirira malayika bw'oba osoma mu kitabo eky'okubikkulirwa bayibuli erina weegambye nti genda omugambe nti yenze ayina emunyenye 7 ez'ekkanisa 7 amakulu gaakyo these stars 7 stars zino era be ba 7 angels be bamalayika ab'ekkanisa 7 era kati mu bufunze ono malayika agwa ene emunyenye egwa ekiikirira malayika agwa naye nga si malayika omu ku b'ekkanisa 7 ono akiikirira fallen angel ono akiikirira malayika eyagwa buli twogera ku ba fallen angels twogera ku abo bamalayika abaajeema ne basuulibwa okuva mu ggulu ne bagwa mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda kati this star bwe tuba twetegereza eraga the falling angel from heaven malayika agwa nga ava mu ggulu eno star most likely eraga fallen angel nga bwaweebwa obuyinza the key to the shaft of the abyss aweebwa obuyinza kiyita ekisumuluzo ku bunnya obutakoma bw'olunya olusooka lukugamba nti n'aweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma era bw'amala okuweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma he opens the abyss abikkula obunnya obutakoma bw'abikkula obunnya obutakoma ariliizinga ejje ery'enzige ejje ery'enzige zino nga zirina power zirina amaanyi nga ag'obusagwa bw'olunya olwokusatu lugamba ne mu mukka ne muva enzige ku nsi ne ziweebwa obuyinza ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina obuyinza era zino demonic locusts enzige zino ez'emizimu tulaba nti zigaanibwa okukwata ku kimera kyonna zigaanibwa okukoona ku kimera kyonna oba ku kirime kyonna eky'oku nsi wabula zitumibwa zigende straight eri abantu abo abataliiko siiru mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda kino nno kikulage n'ebiriwo mu generation yaffe ey'olwaleero ne mulembe guno gwe tulimu bayibuli etugamba nti mubeere bulindaala kubanga omulabe wammwe omuli oli omusitaani atambula nga awuluguma ng'empologoma enoonya gweneerya mu bufunze sitaani n'olwaleero naye atambula nga awuluguma naye ensonga lwaki takulinaako maanyi ge omwana wa Katonda oliko siiru buli muntu yenna akkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi we waliwo siiru ey'ekyama ekubeerako mu nsi ey'omwoyo katukayite akalambe katukayite kasiginikya katukayite envumbo obeerako envumbo tugiyite siiru ekakasa nti gw'oli mwana wa Katonda era sitaani bw'aba atambula nga siiru eyo ogirina nga naawe ogimanyi ng'era ogitegeera sitaani tasobola kukuwangula notinga bulungi nnyo sigambe nti tasobola kukulumba bayibuli Katonda akimanyi bulungi yakitulaga mu byawandiikibwa tujja kulwana ne sitaani ne tunatambuliranga mu buwanguzi kyova atugamba nti tugobe emizimu atuwadde obuyinza ku sitaani n'emizimu gye atuwadde obuyinza ku njaba zonna ez'obusagwa okuzirinnyako amakulu gaakyo gali nti tulina authority over Satan. Why? Because we are sealed. Tulina seal ey'omusaayi gwa Yesu Kristo gwayika ku musaalaba nga ye mwoyo omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda bw'okkiriza Yesu Kristo gwe mulokozi wo you are sealed obeerako siiru kyova nze neewuunya omulokole atambulira mu kutya n'otambula ng'ogamba nze ndabika mpedde omulogo yagambye ajja kunzita omulogo yampadde ennaku 3 gundi yampadde ennaku 4 mbeere nga nfudde mu bulamu obw'ensi lwaki otipira bw'otyo nga you have a seal on you. Musumba ate waliyo n'abalokole nga battibwa eddogo kisobokera ddala mulokole okuttibwa eddogo singa mulokole abeera tategedde kiki eyayingiramu bwe yalokoka. Kino kye kikugwanyiza nti bw'omala okulokoka kye kikugwanyiza okuyingira ekkanisa esomesa ekigambo kya Katonda osobole okumanya kiki ky'oli mu bulokozi na ki Kristo kyali mu ggwe mulokole.
Botegera ki Kristo kyali muggwe mulokole naawe kiki kyoli mu bulokozi obwakabaka bwa Katonda ojja kizira nti obulokozi bwa kabaka. Okulokoka kitegeeza kingdom, God's kingdom, bwakabaka bwa Katonda. Bwolokoka nosala eddiiro okuva mu bwakabaka bw'ekizikiza, okulokoka kitegeeza kusala ddiiro okuva mu bwakabaka bwa kizikiza n'oyingira obwakabaka bwa Katonda. Kiba kitegeeza bw'oyingira mu bwakabaka bwa Katonda emiryango egy'okuyingirayo kulokoka bw'olokoka gikuggulibwawo era oyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'okyalina ku nsi. Otandika kubeera nga ofugibwa bwakabaka bwa Katonda. Omuntu oyo yekka afugibwa obwakabaka bwa Katonda ye muntu oyo omulokole. Bw'oba olokose nga obwakabaka bwa Katonda bwe buku owninga, you are owned by God's government. For example, wano ku nsi mujja ne mulaba ebitongole ebya gavumenti bifugibwa gavumenti. Teri kitongole kya bannakyewa kigenda kifuge kya gavumenti. Wala gavumenti ebitongole byayo bifugibwa yo. Gavumenti ebitongole byayo bifugibwa yo. Mu bufunze n'abantu baayo bafugibwa yo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gwe tebusobola kuca ku makya n'oteekawo mateeka gago mu gavumenti ya President Museveni. Era amateeka gago bw'ogateekawo oyinza okuteekebwa mu lubu lw'abayeekera era oyinza okumaliriza ng'okoleddwako ng'obuyinza bwe bulagira lwa nsonga gw'ovudde ku mugendo gwa gavumenti. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati bw'obeera mu gavumenti, kankwe example, gavumenti ya President Museveni ate terina buyinza mu gavumenti ye Kenya, terina buyinza mu gavumenti ya United States of America. Obuyinza bwayo bubeera limited lwa nsonga buli ekiba kirina okukolebwa mu America nga gavumenti ya Uganda yeyagala kikolebweyo kirina kukolebwa nga kiyise mu kuteeseganya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, kubanga ne bali babeera ne right yaabwe mu ggwanga lyabwe. Kati n'olw'ensonga eyo mubeera mulina kuyita mu kye tuyita enteeseganya nti munnange mbadde njagala nzijje mu Amerika wano tukole bwe tuti ne bwe tuti. Tinga gavumenti ya Uganda tubadde tusabira bannayuganda emirimu mu Amerika, tubeere ffe nga gavumenti nga ffe tubayisaawo mubeere nga mubaweereza eno bajje bakolereko mu nsi yammwe. Kuba kuteeseganya si kyangu muntu kwetalaatala atyo katukomewo okuggwa omuntu wa bulijjo. Bw'obeera olina pasipooti ya Uganda kikwetaagisa bw'obeera ogenda kufuluma eggwanga okubeera ne pasipooti y'eggwanga lyo osabe eggwanga liri eddala likukkirize likuwe olukusa okulikyalamu oba ogenda oddikoleramu. Ne bw'obeera mu Uganda teweetaaga pasipooti ya Uganda okugenda eziroobwe, teweetaaga pasipooti ya Uganda okugenda ekyali wajjala, teweetaaga pasipooti ya Uganda okwetala mu bitundu ebiri mu Uganda ensi yo mw'ozaalibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Weetaaga kimu ka national ID just kakulaga nti oli munnansi, naye nga amazima gali nti obeera na ddembe lyo wano mu ggwanga lyo okwetala buli w'oyagala. Akyenyawo okutegeeza kiri bwe kiti, bw'obeera mwana wa Katonda n'ozaalibwa mu bwakabaka bwa Katonda, you are owned by God's kingdom. You are owned. Obeera owned by the government of God. Simanyi oba omanyi obuzito bw'okubeera owned, okubeera nga gavumenti yekulinako obwannannyini eya Katonda. Abamu bwe musoma essala ya kitaffe ali mu ggulu mulowooza byakusaaga. Yesu asomanaga nti abayigiriza okusaba n'abagamba nti bwe musabanga musabenga bwe mune kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikola bitya, nga bwe bikolebwa mu ggulu. Amakulu gaakyo obwakabaka bwa Katonda bwaliyo mu ggulu nga bwakabaka bwa mu ggulu. Ne Yesu bw'amala okufa ku musaalaba essaala eyo n'etuukirira, obwakabaka bwa Katonda ne bujja ku nsi. Kati tosobola kuyingira mu bwakabaka bwa mu ggulu nga tosose kufuna bwakabaka bwa Katonda ku nsi.
osooka kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ku nsi ate osobole okusikira obwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu. Bayibuli eri very clear, erambika obwakabaka bwa Katonda buno mu mutendero ogwa wano ku nsi n'ogw'omu ggulu. Tosobola kuyingira ggulu nga tososedde yingirira ku nsi. Tosobola, era bw'oba ogenda mu geyeena otandika nayo wano ku nsi. Some people bye mukola ne bye mutambulira mu biranga geyeena ku nsi. Kati bw'oba nga ku nsi olede oli mu geyeena ate ne mu ggulu tosuubira nti bw'omala okufa ogenda mu ggulu era ogenda mu geyeena. Bayibuli bw'erambika mu nsi bw'oba okyatambulira mu mbeera ez'okugaana Kristo Yesu, manya ne bw'omala okufa after life, that is the same path. Ekkubo ly'otambuliramu ku nsi lye liraga ekkubo lye ery'omwoyo mu ggulu oba mu nsi ey'omwoyo. Muganda nga mpuliriza kati wano Bayibuli wetulambikidde nti nno these demonic locusts, enzige zino zigenda kunoonya buli atalina siiru. Olwaleero njagala nkutegeeze mwana wa Katonda, enjiri eno nga bw'ogiwulira ate kuzimbemu n'okukkiriza mu bulamu obwa bulijjo bwe tukyalimu nga tetunnatuukayo eri wano wenkusomesa. Ne mu bulamu bwa bulijjo bwe tulimu mulokole, mu ebyo ebikusoomooza olina okukitegeera nti oliko siiru ya Katonda, oliko envumbo ya Katonda. Omuntu aliko envumbo ya Katonda talina kutya kintu kyonna. Osange muyaga gufaanana gutya, manya nti kama mbaya ni mbaya, omuyaga olina guyitamu. Bwe gaba mabanja g'olina, manya kama mbaya ni mbaya, olina kugasasula. Ate Katonda yamanyi engeri gy'ogenda okugasasulamu. Bw'oba oli owned by God, manya nti byonna by'otya omutima gwo bye gwagala okutya, Katonda yabikuwangulira dda. Kati bw'onootambulira in faith on a daily basis, ogenda kulaba ekisa kya Katonda bwe kikuyisa w'otasuubira kuyita. Bino byenjogera ebimu byogera out of experience, tinina byempiseemuko nga ntuuse areas ezimu nga sirinaawo magezi gampanguzaawo, naye ne keepinga kino in mind ti bwe mba ndi mwana wa Katonda, I'm owned by the kingdom of God, ndi wa bwakabaka bwa Katonda. Bweba property, ndi property ya Katonda. I'm God's property. If you are God's property, God owned, the devil can't tamper with you. The devil can't overcome you. The devil can't touch you. The devil can't overcome you. The devil can't penetrate into your life. The devil can't overcome you because you are owned by God. If this knowledge can stay in you every hour, every minute, every second, that you are God owned, that is enough. God owned. Some of you mulokoka nenga temukakasa nti you are God owned. Mulokoka nenga ogamba sitani naye akyaninako amaanyi, sitani naye akyaninako obuyinza. You are God owned. No wonder Bible gamba, even though you are in this world, but you are not of this world. That is to say, you are not owned by this world, nor you owned by anything in this world, but you are owned by God Himself. Bw'obeera owned by God, bw'obeera nga Katonda yakulinako obwannannyini, oli property ya Katonda. Kitegeeza teri kintu kyonna kiva mu territory endala eya sitaani oba y'abantu nga kyagala ki-owninge. You are owned by God. Bwe mbeera owned by God, eyo knowledge ngeri munze, kitegeeza ekintu kyonna bwe kyagala okunnumba, even God my creator can take action even before I pray, because it is my right to be owned by God, and my creator protects my life. Bible kyova etulaga security ya Katonda. Katonda ateeka obukuumi ku baana be, abo abamanyi nti baana be. Bw'obeera owned by God and you also know it, the devil has no dominion over your life and he can't exercise it over your life. Stand tasobola ku exercisinga buyinza ku bulamu bwo kubanga you are owned by God, and the devil also has come to know that you know that you are owned by God.
bw'omala okumanya nti omanyi Katonda yakulinako obwannannyini, sitaani naye n'akimanya nti naawe okimanyi nti Katonda yakulinako obwannannyini, sitaani talina waayinza kuyita n'akuwangula ng'okimanyi Katonda yakulinako obwannannyini. Some people batya, especially balokole mutya nnyo. Walose gundi ng'akutuga, so you walk in fear. Bagambye bajja kutta, so you walk in fear. Gundi agenda kunzita, no one can touch your life when God has not commanded it, because he owns your life, he owns you. There is a seal upon you etaganya mizimu kukwatako. There is a seal upon you etaganya kufa kwa mubi kutuukako. There is a seal upon you etaganya bizibu bya mulabe kumega. Endwadde ezimu z'olwadde zirina be zisse, naye gwe okyali mulamu lwa nsonga waliwo siiru ya Katonda eri ku bulamu bwo egamba tolina kufa ng'obudde bwo tebunnatuuka. Waliwo siiru ya Katonda eri ku bulamu bwo eziyiza endwadde ezo okukula mu bulamu bwo. Waliwo siiru ya Katonda eri ku bulamu bwo ezikunuunamu endwadde ezo n'owonera ddala. Waliwo siiru ya Katonda eri ku bulamu bwo etaganya bisiraane kumeruka mu bulamu bwo. Because you are owned by God, there is a seal upon your life. Eno seal of protection. Eno seal ye seal y'obukuumi efaanagana kwanga n'olukomera n'olugo oba ekigo Katonda kye yali yateeka ku Yobu. Sitaani bw'agenda mu maaso ga Mukama agamba Mukama nti Yobu olowooza kusinziza bwereere. Anti wamuteekako olugo, wamuteekako olukomera, wamuteekako defense. Teri ayinza kukwata ku kikye nga tokkiriza munnange, wateekako defense. Kati muganda nga mpuliriza, salvation ekuteekako defense, ekuteekako olugo. Eno siiru ye defense. So locust zino ziri demonic bwe zinaaba zitambula okuyigga ab'okulumya, ab'okulwaza n'okulumya, tezigenda kusobola kukoona kwabo abaliko siiru. Kyova Bible is very clear in the book of Revelation chapter 9 nga we twetegereza etulambise netulaga nti he opens the abyss releasing a horde of locusts with power like that of scorpions. Era netulaga nti the locusts do not touch the plant life of earth, rather they head straight for those people who did not have the seal of God on their foreheads. Verse 4. Mu lunyiriri olwokuna, kino kinoonya abo abataalina siiru ku kyenyi kyabwe, abataalina siiru ya Katonda ku byenyi byabwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Obwenyi bw'omukkiriza bubeerako siiru ya Katonda bw'obeera okkiriza. For 5 months demonic locusts zino zigenda kuluma abantu. For 5 months demonic locusts zino zigenda kuluma abantu, zigenda kulumya abantu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye mongeremu oba endala, Bayibuli ki kyetulaga waneeni? Zigenda kulumya abo bokka abataliiko siiru ya Katonda. Naye teweerabira, zigenda kuba nga zibabojja, zibaluma, zibalwaza bakusonga baliko siiru eya Sitaani. Siiru ya Sitaani ye namba ya Sitaani 666. Enamba eyo nga bwe nagibasomesaako 666. Mujjukira ebiseera bimwe emabega kaawo Bayibuli naye erambika ekugamba nti gwe muwendo gw'omuntu. Enamba 666 etegeeza complete rebellion against God, ng'omuntu aliberinga eri Katonda oyo kyenkomeredde n'aweerayo ddala omwoyo gwe okusinza Sitaani. Ye namba 666. Nagibasomesaako ne mbagamba nti mu biblical numbering, mu namba za Bible prophetically, namba 6 etegeeza shortcoming to our creator. Namba 6 etegeeza obutali butuukirivu bwa muntu eri omutonzi we. Namba 7 etegeeza perfection ya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, okutuukirira, perfection and completion.
So number mukaga, prophetically, in biblical prophecy, in biblical prophetic language, number mukaga, etegeza shortcomings. Nebyandikwa bye nagibaweerako byali bikulambika bulungi nnyo. Shortcomings eza namba mukaaga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati enjala okutegeeza muganda wange ampuliriza kye kino nti namba mukaaga bwe beetegeeza unrighteousness, shortcomings ez'abantu, obutali butuukirivu bw'abantu, kiba kitegeeza bwe zibeera 666 namba mukaaga nga ziri 3 zitegeeza obutali butuukirivu bw'omuntu mu busatu butya in God's way. Oba bwe tutunulira Katonda ali omu, but he has a trinity of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Bwe twetegereza omuntu bwe yajeema mu lusuku Adeni yasobya, naye mu kusobya kwokwo oba mu kujeema kwokwo Sitaani amuyingira mu mwoyo, emmeeme n'omubiri. Yesu bw'ajja otulokola, atulokola obujeemu ne bufubutuka myoyo gyaffe ne buvaayo ne waddayo okugondera Katonda. Naye emibiri n'emmeeme ebyo tubirokola buli lunaku n'ekigambo kya Katonda kye tulya, kye tuwulira era kye tumaliramu obudde. Muganda nga mpuliriza, n'olw'ensonga eyo eno 666 etegeeza imperfection of a human being, total rebellion of spirit, soul and body. Ng'omuntu oyo takyayinza kulokoka wabula nga waddeyo emmeeme ye eri Sitaani era agitunze eri Sitaani. Abamu balowooza namba egenda kubeera ya ttatu. No, eno egenda kubeera siiru ya devil ku mutima gw'omuntu oyo anaabaganye obulokozi. Even in our generation today, when you die without accepting Jesus Christ, that is the moment enamba eyo lwekwekubako mu kyenyi. Amakulu gaakyo lwe lunaku lwekakasa oba lwekutuulako nekakasibwa nti gwe toli mwana wa Katonda era ofudde oli mujeemu. Yesiiru ya Sitaani eri ku buli mwoyo ogujjudde obujeemu eri Katonda. Olwaleero siiru eyo etambulira mu bbanga. Buli wootambulira mu bujeemu yeebeera mu bbanga tennakutuulako. Naye the moment you die without accepting Jesus as your personal Lord and Savior, the devil seals your soul with that seal of rebellion. Kikyentegeeza omwoyo gwa Sitaani omubi ogenda nagwo nga gukuliko. Era when you appear before the judgment seat of Christ, kijja kuba kyeraga lwatu nti you belong to Satan, kubanga wafa tokkiriza salvation totally, wafa completely ng'oganya salvation. So the number 666 sitatu ng'abantu abamu bwe mulowooza, it is the seal of the devil. Ye namba ya beast ya Sitaani era ye siiru ya Sitaani ekiikirira complete and total submission to Satan rather than God. Ye siiru eraga total submission eri Sitaani mu kifo kya Katonda. Let me tell you this, even in our generation today, waliwo abantu abamu nga they die with this seal. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. Buli muntu nkugambye watuukira okufa nga takkiriza salvation, the seal automatically comes upon you. It is strengthened within the spirit man. Ekyenyi kyo ky'omuntu ow'omunda kibeerako akabonero ka devil oba Satan. Mu nsi ey'omwoyo obeerako omwoyo gwa Sitaani, omwoyo gwa Geyeena, omwoyo gw'okwokebwa. Muganda nga mpuliriza nagambye eno ye free will omuntu gy'alina mu ye Katonda gye yamulekera, nti this free will ekuleetera okusalawo okutwala Katonda oba otwala Sitaani. Kale during the last days enamba ya beast bw'eneeba ekubibwa ku bantu, bano be bantu abagenda okubeera nga beewaddeyo eri Sitaani completely. Era abeewaddeyo eri Sitaani completely bagenda kufuuka ng'omu ne Sitaani. They will be one with Satan, ng'omutima gwa Sitaani gutambulira mu mitima gyabwe. Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba baliwaayo bannaabwe. Oli ne walibeera muganda wo
alikuwaayo. Olwayo tulina example ez'abantu abatambula nga abaliko siiru ya sitaani newankubadde olunaku lwa siiru olwaddala terunnatuuka. But bwe twetegereza, some people bawaayo abaana baabwe ku lw'ebyobugagga, abalala bawaayo bakazi baabwe ku lw'ebyobugagga, abalala babba baabwe ku lw'ebyobugagga, lwa nsonga batambula wamu n'omutima gwa sitaani. Omuntu atambula wamu n'omutima gwa sitaani, Bible eri very clear etulaga nti naye wano newankubadde abo babikola ebyo okuyita mu motivation ya setaani, era okutunda omwoyo gwo kintu kigazi nnyo era kinene nnyo. Si kyangu nnyo omuntu okutunda omwoyo gwe, but there are some people today who proclaim in the broad daylight nti bo basinza sitaani. So omuntu aproclaiminga nga ate akitegeeza va ku bantu abeeyogezayogeza olw'ebinyumu, baba abeeyogezayogeza olw'amacati n'amalala g'ensi eno naye nga tekiva ku mutima gwe. But there are those people willfully from the heart nga ayogera ekintu ekyo nga takikakasa nga ddala devil worshipper. Once you sell your soul to Satan, bw'omala otunda omwoyo gwo eri sitaani n'ofa nga tolokose, that means eyo siiru lwekakasibwa. Olwaleero omuntu eyawaayo omwoyo gwe eri sitaani naye ng'okyali mulamu, okyalina obuyinza obugununulayo kuba okyali mulamu. Okyasobola okujja ne weenenya ne weewaayo eri Katonda n'akusonyiwa, naye n'obeera ng'ogenda mu ggulu. Lwakuba si kyangu nnyo omuntu ali bw'atyo nga sitaani atandise omumukoleramu ku ddaala eryo ery'okubanga omuntu ono freely willfully yayaniriza emizimu okukolera mu bulamu bwe. Muganda nga mpuliriza, naye in some rare cases abantu bwe batyo bwe beewaayo eri Katonda, sometimes bw'aba yeeweereddeyo ddala eri Katonda, waakiri ne bw'aba afudde omwoyo gwe gugenda mu ggulu. Sometimes bw'oba teweewaddeeyo bulungi, you can die the moment you convert. Lwaki? Banga some people basala eddiro ne bajja eri Katonda ate ne balekayo ekigere ekimu. That means total ogenda kufa. So you have to make a choice. N'ogamba omanyi kansala eddiro nzire wa Katonda mu mazima. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kano olw'ensonga eno, during the last days, Bible nga bw'eraga abantu abamu bajja kubanga balina siiru ya devil. Siiru ya devil ye complete rebellion against God and his teachings. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Era bano bafuuke be tuyita devil's agents, nga bano babeere ababaka ba sitaani abakolera sitaani okulaba nga bassa wansi omulimu gwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kano olw'ensonga eno muganda nga mpuliriza, this siiru eyo ey'obwakatonda yo ate endala. Abaliko siiru ya Katonda ye siiru y'omwoyo omutukuvu, be bantu abo bagenda okubeera nga bakkiriza Katonda, bakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe ne mu tribulation period. The second chance weri in the tribulation period. I told you very long ago mu teachings zino nti mulimu abantu abagenda okulokokera mu tribulation bakkirize Mukama okubeera omulokozi waabwe. This time round, siiru y'okubeera nga bakkiriza Katonda egenda kubeera nga mu nsi y'omwoyo ebaliko, nga demonic locusts zino tezisobola kubakwatako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Enzige zino ez'emizimu zigenda kuba tezisobola bakwatako lwa nsonga baliko seal of acceptance, seal of submission before God the Creator through his Son Jesus Christ our Lord. Naye zigenda kuba ate kikwewuunyisa ng'enzige zino zinoonya bali abajeemu abaagaana Jesus, nabo egenda kuba ttaani yaabwe ey'okutulugunyizibwa. Zino demonic locusts zigenda kutulugunya bo. Ekyawandiikibwa kituukirire, Katonda wagambira nti ndibawaayo bo bennyini eri obutali butuukirivu bwabwe bakolako.
kati wano gwenda kubanga obutabi butuukirivu bwabwe ate bwe babonyabonyesa abamu bagenda kukkiriza sitaani bafune 666 amakulu gaakyo kwe kubeera rebellious to God in spirit, soul and body. Ye 36 the 36 666. Kati omuntu abeere nga ali totally demonic, submissive to Satan. That means abereko the seal of the Antichrist. Seal yo ya wakanya Kristo. Who is that one? Awakanya Kristo. The devil himself, Satan himself. So no ensonga eyo aberenga chili recorded that person is owned by the devil. Devil owned. Can you imagine someone to be devil owned? It is a terror to be devil owned. It is a total mess to be devil owned. Because when you become devil owned, that means you have rejected the only sacrifice for sin, the Lord Jesus Christ. Okubeera devil owned kitegeeza ojja kuba waganira ddala total sacrifice eri Katonda gye yawaayo ku lw'ebibi by'abantu ku nsi. The Savior Jesus Christ ojja kuba wamugaana completely omurejectinze, osazeewo otambule ne system ya devil gyagenda okuteeka ku nsi during those times. So you will be holding the devil's seal. But those of you who will turn and accept Jesus during that period, those people bagenda kubeera nga baliko God's seal. So demonic locusts ziri mainly zigenda kuba zinoonya abo abadina devil's seal. That is the number 666. Bible gyegamba this number gwe muwendo gw'omuntu. Omanyi omuwendo gw'omuntu, it is the soul of man, emmeeme y'omuntu, era gwe mwoyo gw'omuntu, era gwe mubiri gw'omuntu. In totality, omuntu yenna mulamba nga yewaddeyo eri Sitaani, spirit, soul and body. That means that person can't be saved. At that time, he has totally accepted and the devil has sealed him to be his. Sitaani ajja kuba musiirinze okubeera owuwe. Today omuntu asobola okuba asamira naye nga siiru eri temuliiko lwa nsonga tannaba kufa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, tannaba kufa. Ne time yaye ya siiru okukakasibwa ku bantu tennatuuka. But the moment that period comes ya tribulation, omuntu bw'aneewa Sitaani agenda kuba amwewadde lubeerera, no turning back. Olaba nga bwe tulokoka ne tugamba there is no turning back. Waliwo akayimba katunyumira, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kati ne wali omuntu ajja kuba yeewadde devil nga amaliridde, no turning back. Sitaani ku maanyi gagenda okubeera nago mu tribulation period agenda siiringa omwoyo gw'omuntu oyo ng'omuntu oyo takyayinza kukyuka. Kuba omuntu agenda kuba yeewaddeyo eri devil willfully, spirit, soul and body. Olwaleero abantu devil abakoleramu naye ne bw'aba musamizo ojja busanga nga mu mutima gwe wakyaliyo akatya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, lwansonga siiru eri tennatuuka kunywezebwa ku mwoyo gw'omuntu ng'akyali mulamu nga ne period eri tennatuuka. But when that period comes, in that period eyo eya tribulation, the devil oba Satan agenda kubeera ne power to seal the soul eya buli muntu amukkiriza akkiririza mu ye. Wabula ajja kwagala bamukkirize willfully, abeerage naye bamukkirize. So bano abanaaba bakyasigadde Katonda, the seal won't work, that seal of the devil won't work on them, but they will be possessing the seal of the Holy Spirit. Eno siiru ya Holy Spirit nayo ye total submission gye balina eri Katonda eyatonda eggulu n'ensi. That means for them they are ready to die or to be martyred for the sake of Christ. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, bano nabo bagenda kuba ready okufa ku lwa Kristo naye nga tebamwegaanye, nga tebamulese, nga tebamuvuddeemu.
That means they are sealed in God. Fe siiru y'obwa Katonda already tugirina kati era tutambula nayo kati. Fe Kristo Yesu yatusiiringa dda ffenna abamukkiriza. We are already sealed. Olw'omusaayi ogwayika ku musaalaba, we have the seal of the Holy Spirit upon our lives. Our names and spirits are confirmed in heaven. Erinnya lya buli muntu yenna liri mu kitabo kya bulamu mu ggulu. Some people balowooza nti olunaku lw'oyatula Kristo erinnya lyo lwe liyingira mu kitabo eky'obulamu. No, olw'okuba Katonda ayagaliza abantu bonna eggulu, amannya gaffe ffenna gali mu kitabo eky'obulamu in heaven. Ekyo lwaki kiraga nti Katonda awishinga buli muntu asigaleyo mu kitabo eky'obulamu. Kyekikakasa ekyo olunaku lw'oyatula salvation lwe lunaku erinnya lyo lye likakasibwa mu kitabo eky'obulamu nti liyingidde obutaviiramu ddala. Gwe atanaba kulokoka naawe erinnya lyo kati ng'okyali mulamu liri mu kitabo kya bulamu. Lwaki? Katonda alina mu ggwe okukkiriza mu wiiru yo, free wiiru yo, nti one time oyinza ogikozesa n'osalawo osigale mu kitabo eky'obulamu. Ng'osalawo otya? Ng'okwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Now the moment you die, your name is blotted out of the book of life. Bayibuli teyogera ku kintu kya Katonda kuwandiika nga bw'asangula buli lunaku nti kati bw'osobya ng'asangula, bw'okola bw'oti ng'alizzaamu. No, kiri nti erinnya lyo bw'olokoka libeerayo mu kitabo eky'obulamu, lisigalamu busigazi, n'atannalokoka gye liri. But the moment you die nga tokkiriza nga balisangulamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. It is blotted out. The Bible talks about blotting out the names. It doesn't write about writing the names. Kushok writing amanya bakulaga nti every name, bakulaga nti everyone's name who wasn't found written in the book of life was cast into the lake of fire. So the names are there, but the moment someone dies without salvation, the name is blotted out. In the tribulation period, n'omuntu bw'anakkiriza Satan totally, erinnya lye nga libeera blotted out in the book of life, from the book of life. Era kiba kitegeeza akakasiddwa okubeera owa Sitaani. He belongs to Satan. He belongs to the devil. Kale muganda nga mpuliriza, kkiriza Yesu Kristo leero okubeera omulokozi wo. Weetwalire Kristo Yesu, erinnya lyo lisigaleyo mu kitabo eky'obulamu. These people Bible kyeyogerako during the tribulation period, kyekino Bible kyeyogerako nti these demonic locusts zigenda kuba ziyigga bonna abatalina siiru ya Mwoyo Mutukuvu, abatalina siiru ya Katonda, wabula zigenda kunoonya abalina siiru ya Sitaani. Muganda nga mpuliriza, awo wenja okutandikira nkumalireyo ne malayika ono afuutuka mu kinnya ayitibwa Abaddon. Next time gwenja okunnyonnyolako ku trumpet eno ey'okutaano, nja kutandikira awo olwokuna olujja. Anti mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abankuumire. Nsigadde yenze Pastor Martin Timothy Lubega, eba muyite Reverend Martin Timothy Lubega. Nebaza Mukama yantuusizza ku ddaala ery'obwa Reverend mu Kristo Yesu era mu bulokole bwaffe buno bwe tutambuliramu. Muganda wange nkusabira mukisa na bugabirizi mu byonna byo byoyitamu. N'ababuulira enjiri mweyongera ogibuulira era mugibuulize maanyi na kwagala okw'obwakabaka bwa Katonda n'okubwagaliza eri abantu abalala. Naye gwe wenna awuliriza, nkwagala nnyo Mukama akunkumire. Naawe atannalokoka, ke kaseera kano ke wandyetwalidde Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Era nandyagadde omuntu yenna nga tonnaba kwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, oyatule ebigambo bino bw'oba oyagala kulokoka. Onoomala onkubireko ku namba y'essimu +25675742020. Tulabe bwe tukwatagana era tugende mu maaso n'enjiri n'ekigambo kya Katonda. Yatula essaala eno gamba nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu era kikozi. Olwaleero mpulidde enjiri yo, mpulidde ekigambo kyo okuva eri omuweereza wo. Ntegedde nti awatali bulokozi sisobola kwerokola, sisobola kweyingiza ggulu. Naye olwaleero maliridde
n'omutima gwange nzikiriza era n'akamwa kange njatula nti Yesu Kristo ye Mukama era ye mulokozi ow'obulamu bwange ku nsi ne mu ggulu. Kaakano nnyaniriza Kristo oluggi lw'omutima gwange nduggulawo. Yesu yingira mu mutima gwange, mu mwoyo gwange, mu mmeeme yange. Neefuga era onfuule ky'oyagala mbeere. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Onoobanga Mukama wange, nange naabeeranga mwana wo mu bwakabaka. Amiina. Bw'otyo omaze okwatula Yesu Kristo n'erinnya lyo olwedde likakasiddwa mu kitabo eky'obulamu, era amakulu gaakyo ki ekibeerawo awo? Osigaza ssiiru ya Mwoyo Mutukuvu kutuulako ng'ogenda mu kubatizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu n'amazzi. Muganda nga mpuliriza, wano we nkugambira olina okugenda obatizibwe onnyikibwe. Obuliremu nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yabuliramu mu mazzi, anti amazzi gakiikirira amagombe ga Kristo. Giyita entaana ya Yesu Kristo mwe yaziikibwa n'azuukira. Okubatiza okwa Bayibuli kutegeeza kunnyikibwa n'obulirayo. Va ku kw'eddiini okukugamba okumansirwa. N'olw'ensonga eyo njagala okube ku ssimu eyo +256 7574 20020 tukwatagane era nayongera okukuluŋŋamyamu osobole okubeera nga otambulira mu lugendo lw'obulokozi, kubanga kati olina n'okukuŋŋaana. Ekkanisa tusangibwa Kitemu mu Kivu, Masaka Road. Bw'oba wootambulira ng'osobola okutuuka mu Kitemu kirungi nnyo. Bw'oba tosobole kutuuka mu Kitemu, nkubira kasimu ombuulire kitundu kimwoli, nsobola okubeera nga nkuluŋŋamyako mu kkanisa gye nsobola okuzuulayo nti ya kigambo, n'ogenda eyo n'olya enjiri n'osigala mu lugendo lw'obulokozi ng'oli mulokole ddala. Ngana nga mpuliriza awo wennyini we tunaatandikira olwokuna olujja. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ababadde abalwadde, leka nga bwe muliko ssiiru ya Katonda, okuwonyezebwa kulabisibwe gye muli, waleme okubeerawo alwala paka okufa, wabula muwangule okufa nga muwangula endwadde ezo ezibaluma, muwone mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana Katonda omulamu. Amiina.